Muli mutya kansuubire muli bulungi. Root 1 nkomyewo ne vidiyo endala nga vidiyo gyetugenda okusomako leero tugenda kusoma ku evil twin attack. Evil twin attack ye attack ekolebwa tugambe omuntu oba oconnectinze ku access point, attack n'abeera mu makkati ga access point n'acreatinga wifi endala nga eri mu mannya ge gamu n'eyo gy'oliko. Enkola bw'eti edivertinga omuntu abadde ku connection entuufu n'ajja kweno enkyamu. Wajja kweno enkyamu awalirizibwa okuwaayo password ye ng'agitayipingamu ye kennyini. Eno enkola ya evil twin attack teyeetaaga crackinga password, wabula omuntu ye yakwewera password. Tugenda kukozesa mweno enkola, tugenda kukozesa tool gye bayita Airgeddon. Simanyi oba kirabika mujja kuba mulaba. Airgeddon eno ye tool gye tugenda okukozesa. Otuuka wano onyiga continue negenda maaso. Ezo ze tool ezimu eziringa nga dependence zedependingako bazigenda okukozesa munda nga zeyeetaaga okuba nga ekola. Tulabamu tool kati nga eno beef creatinga gundi creatinga website. Eno eyamba ku man in the middle attack, eno crashinga hashes. Neno eno ya password generating password. Eno ekolanga server. Zino zonna za hash zine bbiri. Neno hash eno eringanga packet monitor. Ezo zonna kale tugende maaso. Eno eyamba ku DOS okujjako omuntu ku network waba connectinzeeko. Kale tugende continue. Want selectinga wifi card yaffe eri number 3 WLAN 1 ne tugiteeka mu gundi, tugiteeka mu monitor mode ebeere ng'esobola okuscanninga. Egenze monitor mode. We tutuuka wano tulonda namba 7 twagala kukola eno attack gye bayita evil twin attack number 7. We tutuuka wano nga tugenda explore for targets nga tunoonya targets ze tugenda okutargetinga. Enter nga wano baziraga tulina okujjamu gye tugenda okwakinga netis. Yino netis tugifunye n'onyiga control C. Eno gye tugenda okwatakinga eri number 8. Teekawo number 8. Wano ne tudda ne tuselectinga eno number 9. Egenda creatinga captive portal nga tugambe ka server akanaasobozesa omuntu okuloginga mu password ye kennyini nnyini gye tugenda okuselectinga. Eri number 9. Enter. Ne wano enter. Etandise wano. Tulabe network yaffe yino netis bagifunye. Control C. Netis yino number 10. Continue. Kati tugenda kola DOS ne tool gye bayita AirPlay. DOS number 2 yegenda okuyamba okujjako network okuteekawo ebbanga eri omuntu abeere nga tasobola connectinga within network. Tugende nenno
wano so okuspoofing gundi MAC address yo naye kankifuule kati tugende ne default no neno handshake. Do you have handshake? Tetulina handshake yonna. Wano tuteekamu value tuteekeremu ddala 100 value space like time out duration ne tunyiga enter then awo etandise kati kandabe wano esimu njagala kubaako esimu gye nkonektingako ebeereko then tulyoke tulabe gundi yaffe NADS at the light. To create nze attack yaffe tufunye handshake. Attack ejjako omuntu n'aconnectingako wa reconnectinga nga tuyoka tufuna hash eyo. Kibalaze ku kamera naye sisobodde kibalaga naye tulabe ngenda kuba nkibalaga tulabe ku gundi ku step eziddako ngenda kibalaga wano netugenda ne default yes yes default continue. Kati wano tugenda kufuna ka website akatono ka server akatono twaga kabiri mu luzungu omuntu wana loginga in. Do you want to use the advanced? Tugende default no. Enter. Yeah. Kati wano tugenda wano kanzije gundi yaffe eno tulu yaffe eno nkibalage ku network gundi ku simu nga tukikola. Connectinga wano simu tubenga simu yaffe tugiconnectize yino. Kale kati tulaba network evuddeko, network yino tekola. Kati era omuntu asanga bwati naga yino network yange tekola nate nga mulimu ne netiz endala creatinga gundi bbiri, creatinga wifi bbiri. Kati wagezaako okulonda eno nti akozese eno ekole eyinza okugaana. Kati wakirikinga wano bagenda mulaga nti aloginge in. Waloginga in wateekamu password enfu tugambe NAD at 1 bagenda mugamba okay. Egenda kubeera incorrect password. Alina oteekamu password entuufu. Password entuufu alina kubeera NAD at the light I think
password yaffe NAD@light wagiteekamu nga bagikkiriza. Bwe bagikkiriza kankulage wano yino tugifunye bagiwandiise wano. Tebazzeemu namu promptinga kuteekamu password ndala kubanga tumaze ogifuna yino wano password gye tubadde twetaaga. Kati eno attack gye bayita gundi evil twin attack, nti omuntu ye yennyini yeyeweerayo password ye. Waliwo yabadde ansabye vidiyo eno gimukolera, ngikoze mu bwangu, ngikoze speed olw'ensonga nti njagadde ngiyite mu brief olw'ensonga nti leero olunaku lwa leero siriiwo, nnako wendaga ate obudde bumpeddeko, naye engeri gye nkunnyonnyodde ojja kuba osobola ogitegeera. Kati eno password gye tutaddemu ku ssimu yeewandiise wano. Okubanga oyagala okulaba nti password yaffe yennyini entuufu, netis tugiselectinge, tulina nno sooka oyimiriza eno attack kirabika omuntu alyoke asobole okukozesa internet. Eno NADS@light. Ojjukira nti olusoso tugitaddemu egaanye okole tuweereze era ka login link, ka login tab tuka logging in. Naye kye tukoze tubadde tulina okuwaayo password entuufu netuweera ddala password gye tulina okukozesa. Simanyi oba eno tab tesobola kweyongera size, adde manyi esobola okweyongera size ogirabe, naye nga yeyo password yaffe tumaze okucrackinga password. Kale mubeere bulungi, eyo vidiyo ya leero, Mukama abankuumire.